Minisitule y'ensonga z'omunda erabudde amakampuni agatwala abantu emitala w'amayanja ku ky'okukwata pasipoti z'abantu. Okusinza ku mwogezi wa minisitule eno Simon Mundei, ebitongole bino birina pasipoti ezikunukkiriza mu mutwalo, ekintu eky'obulabe nga n'olwekyo bateekeddwa okuziddiza bannannyinizo mu nnambiro. Kampani myokka yatereka pasipoti ziwera ddala 2,000 z'abaana Bannayuganda abali eyo tebamanyi kyakukola. Teba accessinga passport zaabwe ate kyokka bambi baagala okugenda okukozesa passport ezo mu bintu ebirala. So tukubiriza companies zino bweba ebyokugenda ebweru byalema passport bazidize bannannyinizo basobole okulaba nti bazikozesa mu bintu ebirala. So tukubiriza companies ezirina passport enyingi ze bakukulidde mu offices gaabwe bagezeeko okulaba nti bazidiza bano abawala. Bwekiba kiganye government eyinza okukozesaamuko eryanyi katonotono okukola operations okununula passport zino ze baterese mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga passport ebeera ya muntu gwe bagiwa tolina kugitwalira mulala ate n'agitereka eyo ng'ate biwandiiko biri mu passport tebimukwatako. Mu bufu bwe bumu era okubya omulanga ogutakungula eri abo bonna abaasaba pasipoti ogenda okuzidduukira olw'ensonga nti entuumu gye balina nnyingi. Mu mbeera y'emu akonyako ne ku nsonga ey'abantu abajja kuno nga tebannabafuna visa nti abasirikale baabwe tebateekeddwa kukwata nsimbi zonna mu mpeke nga n'olw'ensonga eyo bateekeddwa okukozesa banki ez'enjawulo okuba nga basasulira visa nga batuuse kuno. Era alaze nga bwe balina abantu abasoba mu 10 be bakutte nga bano bali mu Uganda mu bubenyi bw'amateeka era nga bava mu mawanga omuli America, China n'amalala. Anvu ku bano 10 basobola okukkiriza emisango gyabwe era twabasasuza fayini ziri wakati wa kakadde kamu ku kakadde kamu n'ekitundu. Ogezaako okulaba nti abantu bano tebaddamu kino ekikola. Bwe twamala kubasasuliza engazi eyo abasinga kati twagezezaako okulaba nti tubateeka ku nyonyi tubazeeyo gye bali bava era wenjogerera kati arrangements z'okubafulumya ziri mu Hajjia weekend etandise ndowooza ogenda okuwera ku lunaku nga olwakuna olwokutaano tujja kubanga tubafulumiza eggwanga. Era ategeezezza nti waliwo n'abantu abalala abakola emirimu emitonotono egiteekeddwa okukolebwa bannansi nti era gwe banaakwatako naye wakuddizibwa ewaabwe. Waliwo n'abagwira abalala betulabula bajja ne batandika okukola obulimu obutonotono Bannayuganda gye bandibadde bakola obulimu obw'okutunda amasawaani n'amasepiki. So bano bwe mubalabako eyo Bannayuganda gye muli abasajja abatambula n'esepiki nti batunda ku kibanja mpola mugezeeko okututegeeza kubanga tuba tulowooza nti emirimu gino bandibadde bakirekera Bannayuganda abalina okweyiya wano okufunamu ekyokulya mu kifo ky'okuva eyo yonna Egypt ojja wano okutunda amasepiki. Mu mbeera y'emu ne bannansi b'amawanga gali mu mukago gw'obuvanjuba bwa Africa nabo balabuddwa okutereeza ebiwandiiko byabwe ebibeetaagisa okusigala okwaboobwe. Abagwira abaviira wano mu East Africa mu mawanga nga Kenya nga Tanzania nga Burundi ne Rwanda ate be basinga obungi okuba nti bakolera wano mu bumenyi bw'amateeka. Ate kyokka bambi facilities zetuwa bano banaffe abaviira wano mu mawanga agatwetoolodde tebasasulira work permit, tebasasulira facility yonna kuva mu immigration. Naye kyokka bwe tukukwata ne bw'obeera muna Kenya naye tukukwata nga tolina facility yonna tujja kubanga tukutwala mu kooti era kooti ejja kubalamula. Ono era yeeyungiddwako akola nga avunaanyizibwa mu kulwanyisa ekikukusa abantu mu nnyaffe Uganda Kigenyi basaalirwa ng'ono alaze nga waliwo bannansi ab'amawanga okuli Congo abaanunuddwa nga no badde bawangaalira mu bitundu eby'erubaga. Okwongera okutegeeza Bannayuganda mwenna nti abantu bamu nga ku bano wammanga bafere eno kampani yeeyita Shishal Travel Agency era nga yavaayo oba waliyo n'endala nnyingi ezeefaananyizaako zino
nga zijja zisuubiza bannayuganda nti bw'ojja tujja kukusobozesa okutuuka e Jordan okole omulimu ogwo ogwa housemaid oba ogw'okukuuma ewaka. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.